Ankolede virungi nayimba, ankolede virungi nayimba. Oh, bambye mulungi ali kwa media nga oli kubona tuli wano ku kanisa ya Fountain of Faith enakavule mu kibuga eky'Iganga era nga abakristaayo bona bambye bakunganire okwida okola emikolo egy'okubabisa mu mwaka omukairo okujja mu mwaka omuyaka tubaire wano era nga bambi emberebere yaisano kuva kuncho tukunganire wano mukisawe eky'isomero lya Nakafuro Primary School era nga bambi ekibairewo kiri nti abalokole baidigano nga basanuka olw'okulaga isano eri Katonda okubawa omukisa n'abatuusa ku lunaku luno.
buwanguzi bwerere ndoyogere ndi musanufu ino kubanga ningira omwaka 2024 buwanguzi bwerere mukama akikoze biki by'ogyokolamu omwaka guno nsuubira okuwangula, nsuubira okuzimba enumba, nsuubira bingi ino byendi kugyokola omwaka guno naye nga kisookera ddala okuzimba enumba. Omwami ndi naye buwanguzi bwerere awo abaire obunafu bulijja kuvaawo. Okusookera ddala nsuubira kusomesa abaana bange abajja okusoma diguri balijja kudifuna, ate tibalijja kusoma budiguri balijja kuleeta first class ezindereere ne bali kuleeta. Era omwaka ogwiraku emyaka egiraku ng'esatu mu maiso nga tucelebratinga. Maina gange ndetebwa Mukemba Alex omuzaale ow'emayuge nga ndi okujaguza iganga enakavule nga ndi musanhufu olw'okuyingira mu mwaka omuyaka nga ndi nti Yesu Kristo nga ndi nti n'omukulembeze wange najja okunkulembera omwaka 2024 gumbere gwa mukisa, gumbere gwa buwanguzi nimwe abooluganda mwena mbeneza omwaka omuyaka gubabere gwa isanu, gubabere gwa mirembe, gubabere gwa byona Katonda abyakolere. Mukama yebazibwe, abanyaga agenze balonde mu Simon, nsuubira ebirungi omwaka guno, nsuubira okulaba ekisa kya Katonda, nsuubira okuganja,
nsuubira amagezi, nsuubira financial breakthrough n'ebyessaafuna omwaka guno nina obikwatako mu linnya lya Yesu. Basabo ne bannyabo mbagaliza omwaka omulungi, omwaka ogw'essanyu, omwaka ogw'emirembe, omwaka ogw'ekitiibwa n'okukola ennyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Twenda abasiima Katonda okututwisa ku mwaka guno okuwa obuwanguzi, ate ng'omwaka guno yatuwa ekigambo eky'obunabbi ekikoba nti amaiso gaife tabatangaku, n'amatu gaife gatawulirangaku, n'omutima gaife tafumiitirizangaku, Katonda byateeketeekera abamwenda omwaka 2024. Nenda abategeeza abawisa baife ne ba TV daife banamwana nti mu lufuuwa okukola ino okutuukiriza ekyawandiikibwa kino kwali tunaakola ino mu maani Katonda waife akutuukiriza ebigambo by'obunabbi Katonda byalagwire eri obulamu bwammwe n'eri amawanga gonna. Nsigaire Bishop Kyosira Henry Fountain Faith Divine Church nakavula iganga. Era nga abasobozesa okubita mu mwaka bambi omukaire embeera nga wogibwa enebere yaisano era nga ekisinza kukyamula abantu ni fireworks edikubya pa fireworks bambi dikubye mu bungi ino era nga bambi tubone nga abantu bakyamufu era twogera ku bambi n'abalokole abasabira mu kanisa eno Fountain of the Faith batukobera bye basuubira okufuna mu mwaka omuyaka. My name is Chelima Dorcas. How have you enjoyed the end of the year? I've enjoyed the end of the year very well. What have you done? I've just in church praying. I want the God this year to give me a baby. I've spent 8 years without no a baby. And so I want this year the God to give me a baby. Yeah, I'm from Kapchoro, but I'm married in Iganga, Wasoga. The end of year was fine. I enjoyed a lot, and my expectations for New Year is just we need to be well and good health. I pray that God protect us in this new year. That's all I pray for in this new year. We'll